oli ku Map Media. Nasema banyabo Yesu asimwe kabase sabe fasige jabana musiyokachi tumambara bazichi batahiritu mwebare kwija ushendekeza Monica kunarebe kuza kibarama nahurira ntanyiga mukamansasire konka twena ntumanya webizibu biturumwa muri yeshaha n'ibitwa government imbi tukubasa kuzaha tukebiha ngo kuzigoku hino bire no ku expecting tukumanya tsitsire Monica na government tekubasa kutugamira muri yeshaha government niyo yatwiriba niwe ntwire nindeba Monica nimbugana tukurana school fees z'abana mbire nembugana n'ibindi bikumuteganiso nka department kare korana abana b'abantu bitwa babuzirweho abafire abaryombeho konka Monica atwira inekizibu akarwara pressure yarwara depression yabajiba yamuronda government yabruwa kumuha ansa baroye batwira mu magoti mbeno reba twahera mu kuzika Monica tingwe nagamba kubi konka abantu bambara mwino muri mugo kubinga government age akwa government yatwita yateza nani nyenda takazikire Monica tuyijutiye ngo niwe no basa kwimuko mukasheshe orye hurire zije kukashamshanje uhwerekere kandi bamwe bakugamba ngo ni cece cyakwita tukugira ngo Monica kimwitsire tubakimanya nebakimaya ko katwa kwenda kuchitugambira anchirizo mzindaro ngarize president abaine hechi yabagambira mwe bare kumpolisi bari mama nabasa kushitama abasemu nabanyabo munyikirize ngambo mu Ruganda abo kubanyenda nabanja agumenye yetegereza buri kintu cyona icyo kugamba banange tukonganya lwalero ngatwerekera manyina fe Monica naye okufa kwa Monica fena kwatuguddeko nga kyekango nitsasira benju ya Monica na mama erini hano konka mkama tusasire twena banange Monica twamanyagana naye oluvanyuma lw'okuwambibwa kwa bawe Kibalama yali mukwano gwange personally atenga neighbor era njagala okwebaza abaganda baffe kojja waffe Haji Umar Lubosa avudde Seeta Magere abadde immediate neighbor bano baganda baffe baneighbor baffe ku kyalo kyekimu awe Magere Seeta otubadde tuwangalira ne Kibalama y'omu ku bantu abasooka okwegatta ku people power ng'emikwano bimuba munyumya. He was a very intelligent young man era mu kunyumya ne mu challenge nga ne mugamba naye mwe jebi mubeera mu njubisa lwaki naawe teweesimbawo era n'agamba agenda kwesimbawo era yali aggressive nnyo naye mu 2019 bamubuzaawo Monica n'atuukirira nti bawe bamubuzaawo motoka yasangibwa ku kkubo okuva ku olwo Kibalama taddangamu kulabika
ngera abantu abalala bonna abakanata Muhammadi n'abalala babuzibwawo nga tebalabikangako. Monica amaze emyaka kati kibadde kigenda kuwera myaka 7 ng'abanja bbaawe tutambudde yonna yafuuka activist ku lwa bbaawe nga twerekera Monica njagala omusaamu ekitiibwa y'omu ku bantu abatongera amaanyi ti ne bwe baba bakubuzizaawo lazima abantu bonna ddala mukyalawo ajja kubanja. Mu kubanja Kibalama twali twafuuka famire. Kyanaku nnyo ti abaana ba Kibalama tubadde nga tubalaba naye era nga tumanyi nti balina maama era nga ffe tujjawo kugezaako kavalinga gap ya taata twasembayo okubeera ffenna nga mutabani wange ono bamusaako emikono mu ekereziya egayaaza era nenyimirirawo ng'omuyima naye nga maama we waali so bw'obeera ne maama obeera strong. Monica amaze ebbanga ng'abanja Kibalama era mujjukira nabbanja Prime Minister wa Museveni yavaayo nakimakinga clear nti Kibalama bamwina. Oyo Prime Minister wa ggwanga ng'ayogera nti Kibalama bamwina era n'ababuulira n'emisango Kibalama gye yazza nti Kibalama yatta abasirikale era bamukwata era bamwina naye nabbanja tatulagangako Kibalama. Tebatulagangako Kibalama. It's coming to 7 years. Mama wa Kibalama twasooka bimukweka ne tukanya ne mukyala wa Kibalama nti temugamba mama wa Kibalama nti Kibalama bamuwamba naye tusobola kweka kyama bwe kityo mwaka gumu 2 3 4 5 6 7 era mama bwe yategeera nti omwana we yabuzibwawo mama nazirika mama nafa. Tubadde tugumira ku Monica. Wa Monica abadde strong woman abadde abanja bbaawe ate nga mu kubanja bbaawe abanja n'abantu abalala bonna abazze bawambibwa. Monica abadde abanja nnyo nabbanja bbaawe. Monica yafudde mu ngeri etategeerekeka. Fena tukyebuuza engeri Monica gye yafudde. Monica was a strong woman. She was a young woman. She was a healthy. Tuyinza obutategeera kati kyase Monica, but be very sure one day tujja kumanya ekyase Monica. Abantu b'Embarara, abantu b'Omwankole, abantu b'e Uganda yonna njagala mumanye nti kati level government ya Museveni gyeriko ye level government ya mini gye yaliko Museveni we yagambira tino agenda mu nsiko ne bagenda ne bakola ekibinja ky'abayekere kya Fronasa nga bawakanya okuwamba kw'abantu. Naye kati wano buli omu awambibwa ate amaze ebbanga ddene ng'apulayinga tribal card ng'apulayinga one tribe against another ng'atukoonaganya atukyawaganye ng'amawanga. Naye ekizze kirabika titewali ali safe. Oba oli wa Northern Uganda, oba oli bwe Buganda, oba oli wa Mwankole. Omuntu yakasembayo okubambibwa yali Samuel Mugumya. Bamuwamba wano Mbarara wano. Samuel Mugumya taddanga mukulabika paka olunaku lwaleero nga bamuwamba wano Mbarara abasirikale ba gavumenti. So bagenze bawamba abantu, bagenze bakola ebikolobero, bagenze bakola ebikyamu byonna byonna. N'ebyo bataata baffe ne bamama baffe si bye baalwana okugjawo. Banaye twagala tubeere mu Uganda nga ffenna tusaanidde, nga ffenna twagalana, nga ffenna tuli iko, nga ffenna amateeka agatukuuma. Era tewali ali safe. Tebakulimba nti goli safe. Tewali ali safe okujjako nga tufunye obukulembeze obulungi, buli omu n'abeera safe, buli omu n'aba nga yeyagalira mu nsi ye. Olunaku lwaleero tuli Bihalwe Mwankole tuziika. Yesterday babadde Masaka mu Buganda nga baziika. The other day twaliiganga mu Busoga nga baziika. Tetumanyi gye tugenda kuddamu kuziika, because you cannot know who is next. Naye nga bwe tutereeza embeera buli omu ajja kweyagalira mu nsi ye. Ekyo kye tukolerera, ekyo kye tulwanirira. Obukyayi obwagira emyaka gya Museveni ne generation ye bugende n'obukyayi obwo. Banange tuli ggwanga tto, tuli bantu bato. We cannot inherit that hate. Era mbasaba ebikolobero n'ebikyamu bya Museveni banange temubyambala. Don't own it up.
ebyo Museveni abikolanga ye. Nzize ngamba the most important message that we have to push out is a message of unity. Munse mulaba government zonna eziyisa abantu abali Amini bwe yavaako abanubbi baabonabona bangi badduka mu exile n'abatalina musango. Obwete bwe yavaako abalango baabonabona bangi badduka mu exile wadde tebalina musango. Tetwagala kiddemu kubeerawo nti Museveni agudde ku bukulembeze ti ate abanyankole babonabona ng'ate tebalina musango. Tulabamu twabaseeno. Tubeera mwankole tubeera baana. This is home. And it should be home to everybody. So, ebyo bikolebwa olunaku lwa leero tuyinza obutasobola kukyusa Museveni ne banne kubanga bo bakulu. Tosobola bayigiriza kyakola. Naye tweyigirize ffe nga ffe. Let us teach our generation that we can live in a better country where everybody is a citizen, where everybody enjoys the citizenship and full dignity of the country. Kitalo nnyo, kitalo ddala nti sister waffe tumuziise nga talabye ku mwami we. Kitalo nnyo nti atulekedde bano abaana kati buvunaanyizibwa bwaffe ffenna ng'eggwanga. Naye tukole ekisoboka kyonna generation eno ereme kula na hate. Just imagine what these children are thinking. Golooza bagenda kula nga balowooza ki? N'abaana baabo abantu bonna be bawambye bagenda kula nga balowooza ki? Tulina obuvunaanyizibwa okugyawo ekifaananyi ekyo. Tulina obuvunaanyizibwa okutereeza ensi yaffe. Tulina obuvunaanyizibwa ffe kennyini okwesefugaadinga. Because bino ebikolwa bya muntu omu tebirina kugenda ku community yonna, tebirina kugenda ku region yonna. Obuvunaanyizibwa bwe tulina okugyawo. Ate namwe abanyigirizibwa mbasaba wadde batunyigiriza ffe ba Christians. Mukama waffe Yesu Kristo yatuyigiriza nti oli bwakuba oluyi kutama erimu okyusa n'eddala. Sigambye physically naye tetubaddiza bukyayi bwe batuwa obukyayi. No, let us not do that. Bwe twabadde tujja esanga batukubye emiggo ne batukuba n'amayinja naye ate abatukubye emiggo babadde bakumi ba polisi. Naye ate polisi bwe yazze n'amagye yakutta abantu baffe ne wamba abantu baffe 20 ne batwala mu kkomera. So obutali bwenkanya obwo, that injustice that is happening to us, it should teach us to say never again. Okumakinga sure nti bwe tujjawo bino tuteekewo Uganda etalina revenge, etalina hate. Ekyo kye tulina okukola nga tuziika Monica nga tumwerekera. Monica omola mirembe munnange. Tubadde wano tetukwadde na kitiibwa kimala kubanga tuli ku front line. Kakati tugenda Isingiro. Naye tukusuubiza tetugenda kupowa paka kyetusobola okukolera Kibalama, kyetusobola okukolera okumakinga sure ne tulinamu. Mwebale munonga kumpulikiza tukunde gumeho.